Ozi mu kulya ssente z'abasajja we tuli obulala. Wanje? Ab'obyoya ku magulu. Ffe tuzirya. Abasuubira nti bagamba nti ffe abalina ebyoya by'oku magulu nti mu buliri tubeera bulala. Mulimu betuwa. Mulimu betukuula. Olaba gwe kuba toli mukyala. N'ennika ezo zituyisa bubi bw'ojambala buli lunaku. Ekooca. Ebyo bitukoza n'otukoze. Nina empumi. No naawe. Kale gwatose n'okugivuma. Right, tuli Cool The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. I'm going to tap in every TikTok agwenda banga ndaba akole ekintu nze kinyumidde. Maybe asobola ku experience. Bichi byatambulyamu naawe natunyumirwamu izo kwa nawe badde omulaba n'ogamba naye omwana oyo nange badde mulaba. So yakitandika abansinga basomba noonya ba TikTok abamanya manene. Everyone has a story to tell. Kyo kyemmanyi mu bulamu. Omuntu ayina erinnya. Ayina olugero lwe. Kaakati ozi ku TikTok okoza linnya ki? Florix Darling. Malaika. Florix Darling. Florix Darling Malaika. Chobanga nyalo gwe Olivia. Oliver. Ndio ndikozesa ku Facebook. Oliver. Ina Facebook joli. Maze myaka mukaga sire ku Facebook. Osuwa bingi. Kabdo sina chensuwa. Yeah. Ana yaro batanso Jimo ntala izinga mu Uganda so ngenda kujiddako. So jikosa mu sente. Nze ebintu ebipa sente wembeera mwana. Era neri. Ati gambi ba Uganda twakifunye ndowooza abaana abamu bangambi batasifuna ku sente kakati. Oyina obwoya ku magulu. Oyina bangamba abantu abalina obwoya ku magulu. Nanyambadde ebikoma ku bigere obwoya obulabe yote. No bubuli eri ku bigere. Kembuuza bangamba abantu abawala balina obwoya mu babalala mu kituufu. Muki? I don't know, oli akyogera bw'atyo. Ozi mu kulya ssente z'abasajja we tuli obulala. Wanje? Mukola ki? Mu kulya ssente z'abasajja. Nenge zo tezirimu kuba golayiko oli mukono gaamu. Era nyi ngezango ozirya ku ki. So mulimu ssente z'abasajja zo muzirira ddala. Ab'obyoya ku magulu. Ffe tuzirya. Lwaki baziba w'amangu? Balina kye basuubira. Nalowooza balina kye bafuna. Baba basuubira ki? Owaye. Mwana muto. No, siri mwana muto but aliye naye alize kwa badacho. Abasuubira nti bagamba nti ffe abalina ebyoya by'oku magulu. Sijja kyogera. Mukola ki? Okay, bikwatagana na mbyambuliri. Ngulize sirisenga. Ndasina kwita ko senga. Bagamba bayine. So akyogera kati nenga kibala balowooza. Kiwumbe. Nga njagala okuba wagagambo. Kubawo. Naye babategeeza nti mu buliri tubeera bulala. Naye nze siri bulala mu buliri. Okay, kiba tulowooza si kye tuli. So kati waba alowooza ekyo oli waddemba okulya ssente ye nsonga omanya alina kyasuubira neera tajja kifuna. Kati oba kisemuli kati muzira ne mudduko obeera mubawa.
mulimu betuwa mulimu betukula ate era nga gwe zonna ziridde sikuwa odduka misinde nkusanga mu katale n'onyonyola omanyi lwaki oba ojja kudda ogambe oli omuwala ow'ebyoya ku magulu nange yampa n'ekyo nali nsuubira tezikinasanga mbuuze nina nnyo olugambo ate tombagirira nnyo omwana mukulu naye olugambo ekinkoze mu kamera eyange zaba zirina olugambo leka nkulangire n'abali eyo bakimanye nti olina olugambo simanyi oba olina ku bakazi bokoba n'abasajja bokka naye galina olugambo ekiŋŋaanisa kyekyo kati awo simanyi boolya naye era ojja kunyumiza wetuviira wona nze sirya alemala bakulya bule andiga yantomera yakusangawo nali eyo mukyalo ngeze ku luzzi yakulyoka sika kyobakola era kyobola nange ngamba mukama yeebaze okitegera naye ng'oli otya olambuli butya otyo tugezaako mugezaako ngenda nekulabako ku tiktok nga weegiriisa bagamba ne ku Facebook oli bulala negiriisa ntya ani yagamba nti fashion owuwo bw'otalaga fresh kulagako ku mubiri tomanya nti oyambadde mba nyambadde no you don't have a mu ba relatives bo mulimu mukwano gwange okimanyi ekyo oba tokimanyi olabika tokimanyi kati mu baganda bo mulimu mukwano gwange naye olaba ezo engoye z'ogamba olowooza bakola fashion ezo bali baagala baani abazambala maama ate era waliwo olugoye olwogamba nti negiriisa olugoye baba balukoze nga fashion yalwo tegenda kujjamu nnika nayambala nnika tapata ekipala abadde ateekamu kyaki mayombe mu nvume kati leka ndwambale mu fashion yalwo nawe ogenda okunvuma ng'ogaane mutuufu singa ataddemu nnika te waliwo n'olugoye olulala nga lwo baateekamu nnika yalwo mbejjiramu akatimba togenda teteekamu nnika eyiyo edde mu kusala eba ennene bateekamu nnika yayo nejjiramu kati leka kuŋŋamba nti mba negiriisa ate zino endala zemutateeramu nnika yadde kati olaba gorwa kuba toli mukyala n'ennika ezo zituyisa bubi bw'ojambala buli lunaku ekookya tolina mukyala waka nina ajambala buli lunaku manyi gwe tomukebera nkebera waki ozimugulira naye kyogamba buli kawungeezi tomukeberako ng'ozeeko ewaka kati tandika era ng'okebera olabe bwaba ajambala buli lunaku naye zikundi baziteekawo muzambale baani mu abakyala edda nga tezaaliwo oli wadda kimanyi ebyo bitukoza n'otukoze yokabalanika buli lunaku ngamba omubiri gwonna negukoga gwonna nika egenda mu kifo ekimu ebakoza mwenna egenda mu kifo kimu kiriwa tumanyi kyekwetooloola kati bw'okogga eno tandika n'omubiri ogwo waggula okwesika kommwe nze nga nze kanziveeko n'ozivaako enfufu tebayingira ng'etugisangawa mutuula ku booda temutuulako kikyala anti era tutulako mu budde bwa nkuba nga tewali nfuufu ebisooto naye wekisamukira okubiri gyewo naawe era ogenda otula ku booda bw'oba oyambadde ekimpi era oteekamukko ekyogamba fe abatambala nika tetugenda mu periods tuzigendamu ye wiiki emu yokka mu mwezi gyoyambalamu nika ate nalwamba mpulira obusungu empewo efuuwawa gona okutuuka wenawena gyolaga ng'okutte ice ng'akutte ani gwali osanze ng'akutte ice ng'omyokogawe era omuntu yenna bw'aba waakufuuyibwa mpewo mulimu n'abambala ebiwanvu still nawulira empewo naye oba oyambadde ekimpi empewo eyinza kukuba eno mu magulu okaweekoma nze nga nze gyetera okunkuba naye olina boyfriend oba omwami ya nina ayagala kunfunira esobola kufunira kibanga nazze kubanoonya nga simanyi ati engeri
gyoli muku kugundi ku TikTok. Ni atenga sijikozesa nnyo TikTok. Tujikozesa nnyo videos eziro. Era TikTok yonkulage. Tasimuyedo. Weri wano. Yeta nkulage. Sijja. Gwe kenyina abo ogitya. Sijiti ate nolaba. Ofundako TikTok naye ate yo Facebook. Aha. Yawali market yo. Ntunda ki? Fashion. Ndio yogera bubi. Jako kubira waneno. No kale eri wensinga okubeera ennyo wenteekanye ebifaananyi byange TikTok ngendayo mwezi nyizo ogendayo omulundi gumu kati awo sibeerayo nnyo leka kunnangira nti abaye tebanakutegeera bulungi sigiwa nnyo obudde naye naatera ogiwa obudde naye nga ndi mu bintu birala nga ndi mu content mulala okola mulimu ki right now sikola obeerawo oti nkugambye nina omwami aprovidinga buli kimu kyeyerabira okuwa era ekiyetagisa ogenda otandika okukola yes azimbulira losalawo obusaze butazaabu nanti namunnyonnyola nga gwe wenkunnyonnyodde mugamba nika zijja kunkoza nagamba zireke ayagala okoge nange toyina magezi kati okera ku makya n'ogolola ka Grace nga ndaga wambeera waka naye nga ngenda tandika okukola ekyo kirungi bayirawo onakuba okola butiiki byenjagala bagala bya butiiki baŋŋamba mune abakola mu butiiki bayita batya ofiisi yaabo ofiisi mba mukola birala naye nga awo just ebanga location nange wendaba abaana abamu batunda just necklace naye ng'asula wantu wa bbeeyi naye nze ekinjagaza boutique njagala nnyo ebintu bya fashion so lwaki njagala nkole boutique bantu abo baba beekomiddewo era gyobulaba abeera n'omunaye tebitambula naye bw'ofuna ku bintu bya layisi nga tosuubudde nnyo bya bbeeyi bisobola otambula nebula onootuleta ekintu ky'essente mmeka okiteekaawo ababitegeera abalina ssente ezo bajja kujja nga batini ate oluusi kifiirewa tesobola fa naye ssente ezo zifiirewaawo naye omwana abeerawo mwaka mulamba asasula rent naye nga mu mwaka atunzeyo engoye nga 3 kati awo aba alina walala wazikya kubanga naye oluusi alina omwami nga era yasasula rent w'edduuka n'akola biki kugamba eki sinagikolamu newe naaba ngitandise nja kukubira nkugamba ekiri eno naye nga waginoonyerezaako ko ng'omuntu n'otegeera bano be bakola tebannafuuka bannange ndiwaddemu okiviiramu wano eno bw'otulangire ennyo nga tebanafuuka banno nze natyamu edda era agenda okitandika naye aba akinoonyerezaako nga ati nze nga nze endowooza yange ngamba mba ngenda kutundanga ngoye zino eza layisi ez'emivumba egyo weegityo ng'otabulamuko ne mu bipya actually mulimu olugoye lwosobola osanga nga lwa muvumba naye ng'ogenda tambula nga gwarambadde wekateri muntu ate nga lwa layisi kituufu kuba kali gwe z'oyambala ate omulala asobola ozambala kyogera kituufu bayira ogamba aye nno za mu bipya naye era tewali asobola zamba bobeera mukuogu kati wenkulagayo omuntu omulala eyali arambaddeko mubanga 2-3 nga kiyinza okutwalira emyaka lwa nsonga kati nange ninayo besanga nga bambadde olugoye nga basi no lindako naawe jjawo nenga singa kale nange ndusanga nga awantu n'endugula kati kyendi kugamba ku lwange lwogamba wayinza okuba yalanaga singa ndusanga ku botiki bwenti n'endutwala ng'olusi baakolayo zimule engoye nga 3 kubanga ze zajja yena tongamba nti nze nzisala bakunnangira jaketi bakati jaketi wakutoa amagulu n'ogasala kati amagulu gotekamu emikono ekiwato n'okyamala kyogamba amagulu gabako bino mbatunzeko bitundu nani labayo mu mazima ddala laba eno kooti kikaaki kwegamba buli kimu ekikyo aye no nawe okutuuka kati ndiweeba entuuka era sikambala nerako abantu bakulu era tuyinza sangayo omwana ng'akamba kati kano kakutaasa mpewo ngolaba enfuuwa wanika boti enkuba
Kulira n'ebbugu buno. Towakana. Terera mulayi. Ayimpulira ebbugu. Akalekeeko wayambadde kaaki. Olwedde kaako ka mwana wa Pinto. Ngomanyi ndi mu kilaasi. Kali muto. Omwami wamugamba nti ogenda kukola boutique. Yawulira ati. Kiki yakuddamu? Ali fine nakyo. Konze mu kasita anga mugenda kukola boutique mugambirawo no. Noonya ekirala. Nti olaba oyinza onoonya ekirala. Waliyo n'emirimu emirala emyangu ngezo mobile money. Maduuka naye mulimu ekintu ng'ogamba kino nja kiyingiramu naye sikisobola. Osobola okukwata boutique ng'eyo n'oteekako ka mobile money nga togitaddeeko yokka n'oteekako ekintu ekirala ekitambula nga mobile money obanga obugatto ng'obwo. Abintu bakola mu boutique si beesigira ddala. Nti tuli bayaaye. Sinafuuka nti bayaaye. Sina bayaaye olaba oli ajja okugula. Si bonna. Kozi abeera mu town. Nti omuntu ayinza okujja okugula nga yeefuda az'okugula ekintu n'abeerawo n'akwana omulala n'ajja nga tewali aguze. Kati gwe kikuta okola bbuba. Ate boutique abakebezi abasawo bangi. Nga zekebera olugoye n'atagula. Abakazi basawo ayinza ozikugisayo zonna n'aziteeka wali. Kituufu naye tomanya muzojje yayinza obbaako lwasiimyemu n'alutwala gwe tomenyeka zonna zijjeeyo. Ewaka ng'okoye kwetikka ngwebo zijjeeyo. Ekyo tekikoya kuba kye kiba kyakututte ku mutwe. Wazina kuba shaving 24/7 kuba owanikibwawo dakiika 2. Kyo kituufu. Kubanga strokes togenda okudda waka nga akanyama k'okoze. Naye si bingi byo kisinziira n'edduuka ly'olina. Bwe bibanga ebintu bingi era oba ojjako. Naye kati ku muntu atandika era oba ogenda tandika na kintu kitimu. Bangambye omwami gwe weesimisa tobeera naye. Obeera wekka. Bantu mmwe. Obanga oli ku muka musajja. Ali ku mirimu. Akayinza okuba alinayo bajja bange naye saamusanga na mukyala. Bwamunoonyeza nga talina. Lwaki munoonyereza nze bwe mba musabye ekimusaana akimpa lwaki nzira mu kulondola ebitankwatako. Nze era omuto mwagaza ki? Sugar daddy yaani naye. Be bana babeera abafumbo nga muntu mukulu kubanga muntu mukulu naye nga oluusi omukyala yamufaako. Wadde era asigala. Abeera sugar daddy. Si gwe nnina. Ali myaka nga gigyo. Oli sugar daddy. Nde ni myaka myaka. Mpa. Unindeka. Mpe myaka. Namwe mwayigosala emyaka. Sigala gisala gyompa gye ngenda najjo. Ali myaka gyo kusinziira ku byolabye ku nsi n'oli alabika. Mbirabye naabo. Nze nkimanyi. Tegeza naawe oli kakopa. Nange ndi mu bawe emyaka. Nsingako. Omusajja yalina okusinga ku myaka. Wangi? Nedda. Ababuukawo. Abakazi emyaka. Buukawo. Naye nga guno omwezi ogujja. Nyingira 20. Kati oli 19. Nyiga 20s. Mpeza 2. Oweza 2? Kutamira dda. Towakana. Ngwongere ne jambi. Nzijeko ja COVID. Kati mugono omwezi ogujja kitegeeza ogenda kuweza emyaka 23. Ana jompadde mingi. Ujike ja COVID. Gwe COVID gyali myaka emeka? 2. Ewaffe gyali 4. Oli mu nsi ki? Ate tomanyira. Benga fa batalina ssente. Waffe gyali 4 mu abagagga mwalaba 2. Naswale. Era ddala. Kati mutugambwa ki eyo? Tutugambwa ki? Mutugamba ki eyo? Nze naani?
abekikosi baganda bo family yo bawo pozo okugera ku basajja abakodo gisokoleke anti nawe bankutwalira mbwe manyira soko mbulire abasajja abakodo ki nga gwe wembeera zo z'oli mpozi ze mbanjogerako bakutama tebanantama nnyo abakodo naye nga bankeeta abasajja bakodo kiki omusajja omulabira ku kinti mukodo okuba nga ye ayagala ebibyo nga ye talina kyavaako gutubamanyi banno sinze ndi musajja semanyi nti obaadi mukodo kase okiŋŋambira kati nze kale mu kulabaako ndabanga kuba sina kye nali nkusabye kati kyembuuza so onyumiza abasajja abakodo kyekisinga obakutamya anti nkugambye nga ye alina kyayagala omuwe ate nga ye talina okay oba toli mumuguza naye artist naye abeeko kyataddemukko negova eri batuuke nga bakuwa ani kati abaye kibabu ekiti nego manyi kukuwaaki okuwa ninze kyeŋŋamba ekyo abasajja abakodo kyebabasaba okitegedde ekyo obudde okusaba obudde bw'okwogera naawe naye nga tabukuwa no nga yayagala omuwa obudde okwogera naye ate nga ye takuwa budde okwogera naye kyekimufula omukodo nzijako obusiru ebyo birowoozo byo byolina babi basiru nnyo ate abakodo basiru abatatuwa budde siri ku ssente oba ssente bayiye obadde otidde nti ndi kumwe abatagaba ssente nene n'obudde era buba bubwe kati lwaki obukayanira kati ye lwaki abakayanira obwange obudde basinga kayanira budde bwammwe obudde nze bubasinga okayanira naye obudde okugaba bwemba naawe era kisinziira muntu kigooba owadde ndi quality zikiza omuntu gosobola okuwa obudde bwo pozi nga kyali wange kuba kati rede nina gwembuwa naye kyali wosobola omuwa obudde nga tali mu byakumpangira abasajja naye wajja nga mpangira abasajja oyo si bumuwa naye waba ntwalanga ku byakulya ebyo maama kati bw'ogira ku menu omuwa obudde ng'ogidde ku menu onyumira nnyo okugira ku menu ye olinayo ebyokulya olaye wesikuwa budde ku menu ogireko kugamba ebyokulya bikutabula ani gwe bitatabula nze mmala olunaku nga siridde nga tolina kyakulya bw'okirina nze nyo bulungi ng'omulungi obeere ng'obimpa eye toyagala nnyo gwe kulya naye nze si buli kimu nimu nga byo biri bisobola okumpugula n'ennyambalirawo n'enzija teweekanka sekanze mpulira buli okulyako mba nja kuwa obudde mpozi kyekirala ngambe nti n'okubaako gwe tugende okutambulayo okugeya nga oli muwala munange yampise kola olugambo ng'olwo si nnyo kuba baaba ate ffe batugeya nnyo naye olugambo kikibasinga okugeyaako ne banno bakimanyi emikwano gyo gikimanyi naye ze sirina era mikwano nnyo mpozi banneiba nabo bakimanyi bakiraba tebakimanyi balaba kirabe kigwe tokiraba nakiraba naye gwe baneiba bo basajja bakazi basajja n'abakazi n'abasajja bakiraba kati gw'amaaso g'oli oyiza oyita onoga aga omusajja kankubike ku maaso mpitewo kyokweyambala omuntu weebuti nenga nyambadde biwanvu olaba tubaako nengoye oyagala kuŋŋamba nti
bwe tuba tugenda mu church tugendako okulaba ba mukadde tetulina bifo birala bye tugendamu ebyo ne twambala ngoye empanvu and by the way nze wemba nva ewaka nyambala nnyo ebintu ebiwanvu mpozi wembeera around ewaka maduuka ngaawo mbeera nyambadde byange naye bwe mba ngenda tambula nga mmanyi nti ngenda mu bantu bangi nyambala kiwanvu mpozi ekiro yambali ddala bumpi si kimpi nnyo nange mbamuze nti okufuluma nazo mu gate ne ngamba luno olukoma waka olina kagoye oba ka pinki wano bwe kabuguwa ku side nje nkuweemu nkoleki oyambalemu omusajja yambala obusikati naye ongambye olina omukyala kakwambaliremu akanyambaliremu mbadde manyiize nti ate omukyala kwe tikajja kutuuka kabuguwa nanti ye fashion yako yeyo sinze yabusumika okimanyi nti oyinza okulowoozesa abantu nti olina emirimu emirala gy'okola era kituufu bwe balowooza kuba ne ku Facebook okwo abantu bajja bangi mu inbox nga yalowooza kyoli wali erimu mu post season yalowooza kyoli najja mu inbox n'omuvuma ebinnyo ayi mama kuvuma kisinzira engeri gyozi bw'ojjanga oyagala tubeere ba friends nakugamba mpeereza friend request bw'ojjanga oŋŋamba maama obeera luddawa nakugamba mbeera Uganda ojja kati nga oluusi akubuuza ekifo mwoli alaba oba akuli kumpi atandikirawo okukwana sekugamba Uganda kati awo nenkuleka kati wajjanga agamba njagala kumpaako maama gwe banga akingamba olabe byennaakuvuma tugezaamu naye sijja kuvumya wano naye nga nsooka nenkuvuma mala nenkunyonyola nenkugamba nti omuntu kyabeera eri sikyabeera ate noko ku Facebook ninako emikwano mingi bangi abajja mu inbox naye abantu bennali nsisinkanyeeko nze be bantu bennemanyi eno nabo tinekyandooza abantu abalala nga 3 wadosisinkanyeeko nga mikono gyo ku Facebook nga balabira ku Facebook nga nabalabira ku Facebook ate abamu nti tusisinkana olw'okuba yagala alabe naye ono omuntu bwati gyali oba akozesa bifaananyi by'abantu balala akozesa n'omumiitinga naye ng'otaddeko conditions nti ogenda musisinkana nga mu kifo waliwo abantu ogamba takozesa eyo chance nagamba kampise ku kifo bwekiti alabika byali eri ni byali eri ate nabyo nga tusooka kunyumya ne tubeera nno bakyali nno nga ndidde n'ezizo sajja munnange ye ezizo olya zaaki anti wulira bw'ojjanga oze kunkwana nga toyagala tubeere bakyali nsooka n'enzirya kati wenaaziweze ne ŋŋamba kati ne bwe mukkiriza nga mmeka ziweze nga mmeka wotuukira omukkiriza kisinziira munnaaye embeera gy'oli waliwo embeera gy'obaamu nga ne bw'ofuna ebiri oba olaba nti sente naye nga ziba ziwerawerako waliwo bagaayawo bata ssente mwemuddukira ku TikTok naye abaana tebalinaayo eyo ssente Facebook abaana balina ssente mubaamu awo ebigagga bibaayo tebitera nnyo kupostinga bibaayo eyo mu cover naye nga birina ssente okutunulira ani apostinze akakuba ate ekisooka n'ekikufollowinga okumala ebbanga n'alaba nawadde onaapostinga we biti naye ali biki onalyoka ajja alyoka alumba nga naawe wamwetegekera dda n'omuwa enamba ye naye si buli omu mulateekaoteekako amagye waliwo awo gaye yajja n'asaba ennamba nasooka no nenneeraga ne mugamba yaki naye just njagala tufuuke ba friends nenjimuwa ali UK gayina textinga ku WhatsApp ne twogera olunaku lwasooka ne mubulira gye nali nawakana nga mmanyi nti mulimba si gyende eddamu na texting olunaku olwokubiri the following day nali offline kati olwaddako naŋŋamba nga wadde offline nanadde siina data kaganga ndaba tetuleri nnyo siina nakupapa nnyo ofune data ngenda okwogera n'oyo omuntu naŋŋamba data okozesa wameka ne mulimba yawo nti mbula wiikire naye nga amazima nali muladdeire gayina nteerako ssente ze nali sisuubira nga nno nnyingi wayitawo era like 3 days naddamu nannyongera endala nga simusinkananga nako era wayitawo 1 month nannyongera endala naye okuva olwo tetusinkananga nako taddanga Uganda
kati yafuuka kyali wange biri ebyokwekwana twabivaako wagira nakuwaayo siddangamu musaba kuba kati ŋŋamba we zinaaweera walidde Uganda taŋŋambe gundi gwe sasulira ssente zange ate kusasulira abaako obufuuka mufumbo bintu byonna aba yabisasula olwo bwe nagenda nga nfumbirwa buli apadde ssente andi kati olwo ebintu aba yabisasula anedda ssebo bw'oba bw'otyo bw'okola wefuuka dda Haji kati Haji mpozi akola ati yabeera n'abakyala bangi nda sinafuuka nze n'obulijjo manyi Haji yalya piraawo gyawulye ni Haji olya piraawo z'abakyala alya piraawo gwenze ndya piraawo kitegeeza naawe ku mmere otabuka olinga nze sirya nnyo nange si nnyo naye nga buli ekize tekimpita mu maaso omufugo owaayo abala tebalina nze namuse alanabikulasukomera emmere yinze kulumbe ayayayayay wema ne gurupu tugikayanira so kati gwogamba Facebook esinga TikTok nze kunze bangiruddeko ebbanga ebirungi byogifunyemu bingi byo bingi tebimmala naye at least kate kyesisanga ku TikTok wako ku TikTok sina n'abantu and by the way nina messages nyingi ku TikTok zesiddangamu kuba tebimpa budde ze ngendayo kulaba videos z'abaana n'osinikamuko ku mannyo n'ovaayo naye ate wali osinika mannyo buli kaseera temuba kuwummula kakati naba basatu bewa meetinga ku Facebook bo tewaliwo mwatuuka yadde mpozi omuntu omu yekka bwowaako gundi waliwo okubaako wootuuse nga towadde muntu nga muli mu relationship naye nga tomuwadde muleshoshimba mukola muki tuba kwerimba gwe zonna zozenga obaamu mbadde mubeerezaamu ne mwewasa bumanyi bw'olimbye ku nsi kuno si kwewasa naye era bw'obeera mu relationship n'ogivaamu nga muntu temugize olwo anti babadde nga bambeera wala oyo gwe ŋŋamba abadde nga mbeera wala kati nga omanyi laavu ya media mutuuka oluusi n'okwekyawa temwerabye nga zo sente muziridde nudes omuwadde wali ogabeko ku nudes mutusaba zaaki ng'olio kati oli awo kugamba ati mutandika muti anti ofaaki gweoba tozisaba birekere ffe be bazisaba n'abazitusaba kitegeeza okyali mwana muto mulaavu no bayirawo kulimba kubisaba nga ku nudes kituufu bayirawo ababisaba batera kuba bano abantu b'ebweru tosobola kuba mu Uganda n'osaba nudes sirinnya n'enzija oyinza okuba oli agakusobola kulaba ku package kati watya nga nkubiddeyo omulala enkyo nyinyolo gimaleyo feeseyo omulala kwangamba nti asooka laba ku package watya nga nkubye ekifaananyi kya muntu mulala ono kakasa otya nti yenze leka nninye enzije ondabe mmala enzireyo ondabe bulabi kuba kyoyagala olaba tolina kyoyagala kirala nzikinga oli okunkubira ku WhatsApp call nga tuli mu nsi yeemu kiyinza okuba alina data nga talinaako minutes kikuluma era ebisa bisinga nzijjako nekkubira direct linda sema nduli ku WhatsApp call ofiirako addamu kumalira datawo leka tumukozese kuba ebweru kinamwe mutulekemu eno naawe abawala muyita mu mbeera nyingi kituufu nembeera gyewali oyiseemuko n'ogamba naye mukama nedda nga eva ku musajja eva mu bya mirimu eva mu mbeera ya nsi eno ng'eva ku kyo kuba baba byebizibu tubitomedde okugeza nti mbuuza ggwe mbeera tusookeyo omusajja undi eva ku basajja nabyo bingi kale ng'eva ku mirimu nabyo bingi okugeza
era emirimu kati fe abawala abasinga bye tusanga kubanga onoonya mulimo omusajja n'agamba osooka kola kyo either osula ku mulimo n'agamba ojja sulanga ku mulimo nga tolusi naye waakola ki wasula oba n'agamba kale ne yeefula atandika okukwana tolowooza wamala okulya omulimu oba ogenda gufa soka otandika okuloloka omuwe lwaki omuwe tono kati kyenkulaga nti ate agenda kwefula anakwana ate oli ye mugagga wenagaana okumuwa obudde ajja kunnyima omulimu tiweweekange nga yakulidde dda tofunye omulimu bano bakusere bagambe n'oli afuluma naabadde ngaggo naye mubitukole kasita namwe muzadde abaana abawala n'abakazi babikola abalenzi singa nonfuna abikunkolera no nze ate kati nze wenatuuka emirimu bampita bwezi nga bakazi no newata bamukazi nobaki kyenkola nkimanyi naye bajja kinkolera kyaliwo maybe kyali naye nga bakyaliwa naye nze kubuulira kyenkola nkimanyi nakimasala ate nze bwe nayingirira mu byenkola nafuna abatraina abali abalungi for the last 3 jobs zonna zembadde nazibadde bampita buyisi nga bashuka mami no mirimu kambuuze nange kankubuuzeeyo bulungi oli otya asiri kubuuza naliwadde nfukamidde nze nno nga nina empisa namwe mulina bashuga mami gye bali bashuga mami olina no sirina naye nga bashuga mami gye bali timanyi olina ofunire brother wange kangulira ekintu kimu bashuga mami si mu Uganda wokka n'ebweru mulimu gwa ddala singa n'ofunayo sugar daddy ne sugar daddy mulimu era nze ndaba olinga mulimu it's a job manyi lwaki mulimu omuntu akera ku makya n'ayambala bulungi nnyo n'agenda akola n'afuna ssente neerabirira oba nalabirira wabeera oba ne baganda bw'osituuka n'ova wano n'ogenda ewa sugar mami n'okola byonna byokoze n'akuwa ssente zikuyambako gwe ng'omuntu oba n'okulabirira ki kitegeeza ki mulimu naye nammwe kyekimu egyo mirimu ki gye baba bayitira bayinza okuyita ne bagamba nti jangu nsitulemuko nga mukazi kati nganze mpeke nga ggwe banaawe emyaka gy'abashuga daddy ogiyingidde ne mukulu nnyo sirikewo bw'ondaba n'okufaananira jjajjaawo ajjajja ate ye mukadde naye ggwe oli mukulu olowooza nina emyaka emeka leka kweza buto no sinaba kwogera myaka gya kweza buto golowooza nina emyaka oyingidde emyaka gy'abashuga daddy ekyo babeera b'emyaka emeka njogera mpeza 5 egyo emyaka gy'abashuga daddy sebadde manyi ne mwana babeera abashuga daddy sinaweza 4 naye naawe bila sinaweza 4 oli kwetega bato naye walyeteze ba myaka gina waliogedde amazima bannaye enyingiraanamu 2 sinaweza 4 kalaba ontumye kwengana 5 ali mwana ologo olina 2 oba 10 tolinayo baganda abo bakulu nina balenzi nina balenzi bafumbo bonna bafumbo ekuliko ojja kulya nange ndi mufumbo nange ndi mufumbo naye mbadde mmanyi nenge gye bali abafumbo nsobola okufuna contact yawe ne bambuulirira ku biri mu bufumbo abawala bajja kunyononera obufumbo bajja kuŋŋamba ekisajja kiba ogende ate omusajja yaba akubuulira musajja munne kyaba yeetaaga nalibuuziza gwe naye gwe nedda kati gwe anombuulirira wiiki egyo tuba twayawukanye edda nze n'omusajja gwe alivaisiyo bannange oyinza okuŋŋaa kati olaba nyabo leero gwe tompa bireke kambeererewo wali baddeko disappointed mu bulamu na relationship nnyo kira sigumuseera gwe kyolina omumanya buli mwezi mbadde nga mbeera mu relationship mpya nimba
tewekanga nga nawe buli wiiki obeera mu mpya kanonako akatundu ojja kukawongerako olimba gwesooka olimba kale ekyomwezi tukiveeko but consequently obadde disappointed in relationship disappointment kyera ekusinza ogamba neyagala okukutamya ebintu ebyo gyogera nako ate nga n'omusajja yali serebu naye saagala tetwogera musajja kiki kyabaawo ojja kunkaabya ate nze wenkaaba bampa ssente ndabo tojaayo nnusu ate bw'ozimpa tozinsaba nga interview ewedde ojja malako abanzikuwe ninamuwa amaziga g'omukazi gabula nja gatandikire wano soka mbuulire kiki omusajja kikiyakola just twayawukana but waliwo okwawukana n'omuntu nyabo nga gwe nga gwe obadde tonnakoowa relationship ate okuza otya geza maaso nzireete ate nzirage ezompadde walawo omusajja omukulu esente otambula nazo wezibula kakadde tekawera ndako ng'oyimiriza omuwala naawe mu kkubo bamuyimiriza ate goza banno batuyimiriza nga zaalinamu okitegedde bannange nze zino zange za kikomando ate nenzikuta onywerako kasoda ka 10 n'ekikomando kya 2 nga weebaka igwe okimalawo ekyebbiri mu kinene nnyo kyapate 2 nedda nakuba nange omukyala nkirya olya 5 nakabakuliko ebijanja akindya ebijanja kikubawo kifumbo okay so serebu byakola tewali just relationship yaggwawo nga nze nkyajagala n'omwesibako byannuma nga nze naye nze sesiba ku basajja kuba manyi lwaki ogenda ne weesiba ku muntu ng'olinayo wali abalala bali mu kukaabirira naye nga nabo baana b'abantu beetaagayo chance lwaki togezesa oyo yinza okusanga ng'ono gwe weesibako naye Katonda si bwe yalina okuwa oba oluusi nga wali mwesibyeko n'ofuna ebizibu mu ye ogenda n'oli lwamu aba twesibyeko okumala emyaka n'emyaka akulinda otoono no nga lwaki tamanyi nti oba olina no naye wabula nga ye yaguma oli muweera obudde weewo wajja okutandikira kati yeyo embeera eyaliwo naye nga enamwera mwina bimumenya emitima nemwatunze kyangayo omuntu akaaba nti mumenye omutima omwanya bayinza okweyonga bakaaba era bw'abaayo bambi akomewo omutima gunziremu ngutereeza nsonyiwe ekikola sikigenderedde saagala kulumya abantu nga nze we saagala kunnumya yakulumya nnyo si kirungi oba relationship ze mbadde ngambaamu ng'oli twawukanamu nga butuufu ffenna tukkaanyiza osanga nga laade takyamanyi alina kati matini nga naawe olaba tebikyammuka ne mukitabwe mutyo nga mwenna amanyi matini ate galina si gwe kale nga takyammuka nnyo okusinziira ku bintu by'adakolera nga olaba atandise okenera nga naawe tokyamuwanya obudde ne mwena ne mukitalumu naye munkeere nga nakakuteeka mu laavu wiiki emu nkugambe gundi tukireke saagala nange kukola ebyo kuba saagala abikole ki naawe oyagala kaaba kaaba naye nze sigaba ssente ojagaza okudda ku Facebook ddayo tukugobe bw'oba olina ssente jangu Facebook yakyukamu kyandi mukugamba nze nganze ojje ng'omanyi nti muwala wana kugamba ssente ate togenda kudda wali oteekeyo posti ogamba naye obuwala bwa wano n'okutusaba ssente tebulina kibwakwale jangu ng'omanyi ssente yo girina muli eyo jafuna waka kozi ongambye oli mufumbwa tojja sigala gy'oli gwe nga olina naye wasalawo ogendeyo
sugar daddy yakukiriza ase gwe tombumira musajja si sugar daddy nanti olaba ebyo bitiibwa tokimuyita sugar daddy ali musukali mungi talina sukaali mungi si mulwadde wa sukaali gwe omusajja bwakusanga nga obadde oli kati nga ongamba nti ndi Facebook sugar daddy yakwana tomuyita sugar daddy kale nti yanzikiriza omuntu omusanga akola ekintu bona okimugaana atajja kukola ekibi ekisinga ku ekyo wali ajja kuŋŋaana wali erinze ngendayo oluusi mposti nze nsinise ku mannyo nze mu comment section olayo kubikulireko Facebook olayo wesisinike mannyo tulikola otidde okunaga noodles sizirinaayo nze sikyeyalingirayo noodles naye nga musimu mweziri omuyange ezange aninamuza abalala ninamuza abalala ziwazigaba nezigwamu ndaba nkaddiye ne bwe nekuba ekibuto kyonna kiyiiseyiise okuzenkanyanya wansi nolabiranga tebigatta tezinnamera tompita gwalimu ata nedda nze nangiiseyiise ogenda neweekuba nange ebbere limu liguddewo eriti kati nemyaka giri nga likyayimwana kati lyayiika litya ebinnya bya bonda abaana bakuyonse nze sikuwa ebbeere lyange ebyaddala toligaba lwaki nego bondi sirikuwa oli mwana muto obuyagala mubaamu mata genda ogula amata bagenda ogulayo gatyonuune kikabanga ogali mu bongo kati oyagala bongo genda omugule kuba sirina bongo olinaki kyayi mukalu buugi era kati mulimu kyayi mukalu ofaaki njagala kunoonyerezaako bisinga sirina byendi era nibonoonyereza interview akubirirewo essimu ani bro wange ajja kusiba kuba oli mukunjogeza kugamba akamwanga kutte bwenkanyeenya bweki oli kubimpandiikira wano bye nnina okwogera agambe nayo ofaaki n'ensi ogambe munnaye yoyo muganda wammwe yafuna ki sugar daddy ndeka gwe tongobya mu kika kati watyanga waliyo waka gwe bamanyi omulala gwe n'ongobya nga baalyadde ebintu bye mbakweka mutyo gwe guwundize wange si sugar daddy nze kugambye ali myaka oba oli sugar daddy ali myaka gyange njamukulaga myaka gyange anonyamuki njamukulaga ku mukolo ogali kumpita omwami oyagala nnyo okulya nyinza okuleka tanti nange lujja kuba lunaku lwange nja kuba mu ntawu ninogera nga ndidde olunaku olwanga ate ndya ekifi kimu tokagirya banna muno omulembe gutuzaalidde akabasa naye naffe tutambula na mbeera eriwo muli kabasa kennyini nze naani ne banno bikoosi byammwe egyo muyita nze siina kikoosi mbeera bwomu era n'emikwano egy'abawala nyinza okuba nina emikwano ebiri ate nga najjo si nnyo ona kyolade kuseta sinogamba gusimanyi god this is the day beki leeruno yaliwamugamba nti namugaa njagala nsinkane ku musajja oyo ali myaka gya bba wange nsibe emiguwa naye gwe oli munsanvu onoteramu mukululira kaliba byabugagga nga anedda bambi ofukamira wansi okuba akabonero afaddi watyanga musoose
nange kyengamba lwaki muba nze sisabirira muntu kufa kutwala bya bugagga bye kuba kati emyaka gino mbikozesa ekyo era ngenda kudda mu kubyonoona nammwe mwemanyi era ku myaka gino endowooza yange mba ndowooza ki kati oba olaba kulya bulungi kwambala bulungi naye kati leka musabire abeerewo nga mpaako ekyo ekitini kye nsobola okukozesa ekitali kingi kyagenda kuleka nyonoone. Kale abadde Oliver nekikandiyogere Mugerwa Olivia Mugerwa Olivia tokyandiyogera ndinya teri nswaza lyakika ebintu twagala nnyo okwogera amannya ga kika linnya eryo teri nswaza lya famire naye towanye basajja ba Facebook gundi baba bafere sibawaaki budde ndeka maba ku TikTok omuntu waaki kibuuzo kikulu kyobuuziza bwekiddamu